Okay. Oba okuba wekiwatu leka totandise mage. Netta Oli nabwino. Kyekugamba utagikuwa mbwe yabwere. Yesebo. Teyakusomesa tagikuwanga yabwere. Kakati yamugambi yagambi ngene anayate na Dr. Swara defena nengambe motuka yotajivuga. Aleta abajikebera. Bwe kiba kyeta ate buli doctor wakebera Mickey Wine ayina okuyita what nekanya. Forensic police yawano solingire tokukeberera mmerengo waba elimo obutoba nedda yakebedde guni wali eri wajjeno akuya masasi. Forensic police teberebeki nalaba Jeno Katumba mulwa kwanga abantu mwabiraba Jeno Katumba wamala yakawasi nalonda ebisosonkole by'amasasi nagenda nabyo. Report negamba etya ne bagamba ebisosonkole ebadde byagala omutta bibyakuba Jeno kisimanyani meja kigundi naye yakutama nalondawo ebisosonkole ng'omugezi mwete mwakalaba evidence ye yajjawo ebibye n'amayanja byeno amayika yoli nabwino musajja aliko CDF ne IGP amayanja asobola okunonya n'ategeera bino byavuddewa kati olaba Katumba wamala asirise bwati Ofono Opondo yavaayo n'agamba Katumba wamala asked for security. I mean we wanted to give him security. Yo mogezi manyi wenaali mwa government bitya nengamba kati ono musajja byayogera bye biki Katumba wamala yennyini tannaba kuvaayo kugamba nti naganda security naye ono yamwogerera nti yakola ki yaganda. Now kitegeeza ky'okutebwa kwa Nubian ne Eddie Mutwe n'abaana bali n'abaana. Yes. Kati now in fact post ya gundi ebadde bwete yajo esenyonyi. Breaking news, some of our comrades, there's Eddie Mutwe and Nubian and 18 others have been released. Omanya agambye Sam lwaki agamba Sam and other political prisoners era mposemba dem we are still fighting.